Ku SB4 MEDIA tugusa ensonga tukuletera programs ezizimba eziyigiriza wamu nezo ezizibula amaaso naye nga olunaku olwaliro tusinzidde side zeno ebombo side z'ebombo mukwano gwange ono aludde nga nkuleko ku kasimu olunaku lw'eggulo yampita ku mukolo nengenda kubanga ntuuka na kwetonda kubanga olunaku lw'eggulo saasobodde kubeera nga kujja ku mukolo guno gwabaddewo naye ku mboozi gye yanyumiriza ku ssimu nga omukolo guwedde kinsikiriza okujjako wano leero okubeera nga ate neerolerako okubeera nga tugidisikasingamu wamu n'okunyumyako biki ebigenda mu maaso biki bye baganyuddwamu biki ebigendererwa byabwe kubeera nga baganyulwa mu kampani eno gye nzizeeko olunaku lwaliro kubeera nga nkyalako bagiyise Mind's Eye Company bagabanga batubwira biki ebakwatako biki bye bakola wamu n'okuzibula amaaso naddala gwe omwana ali ebweru wa Uganda bano bandi Dubai ndi Turkey ndi America ndi UK eno program yiyo zibula amaaso lindirira kwegamba beerako tosubwa jangu nga tugenda kubanga tweyungako ku mukulu okubeera nga tudiscussingako ate nga tunyumyamu ne founder oba owa company gye bayise Mind's Eye Company office tumusanzeemu so tweyunga kutunyumyamu ku mboozi empanvu gwe ayagala enkulaakulana gwe ayagala kuzibuka amaaso wamu naawe akola ssente yo ng'oli bweru ng'ekuyita mu ngalo ogenda kuyiga ate okugikuuma ate ogiganyulwemu. SB4 MEDIA tugusa ensonga. Omukulu taata wangise kansoke netonde ndi munyivu ono nsonyiwa olunaku lw'eggulo ndi munyivu olunaku lw'eggulo nafunyemu ebyankuttemu nembeera nga sasobodde kujja ku mukolo mukuliko omukolo twagumaliriza era onsanze wano nga ngezaako okuyita mu bintu ebimu ebyatuweereddwa ku mukolo eno certificate yatuweeredda muganda waffe tukolagana mu bya mirimu naye nga nali maze ebbanga nga tuli naye eyo so gyembadde ngezaako tunoya n'ebintu ebimu okubeera nga tugezaako okuarranginga omukolo gwawedde naye ate tulina okutandikirawo okukola so tulina okutandika okubeera nga tukola operation ezaffe. Okay, SB4 MEDIA koli tugusa ensonga kalira tuula oyige okuguke wamu n'okuzibuka amaaso obulamu buli butya? Mulamu si bubi sofa okuva lwenadda oba lwetadda tubadde tugukwasaganya kuba omuntu alina program obulamu tebuba bubi okuleka atalina program yeka tusaba kutweyanjulirako woofiisi eno gye tulimu nawe amannya go. Amannya gange nze Kiwola Bisamwe era nga neddira Kkobe banzaala Buwambo Lugo tato wange bamuyita omwami Wilson Mutumba atudde awo ekawembe so nga ate mami ye mukyala yali ayitibwa Naggayi oyo mugenzi owengeye nono nze Ssebunya ndoza yenkwataga. Okay, tuzeeko mu office yo olunaku manyifa awali enkulaakulana wetusonga olugalo tuzeeko mu office yo company bagita Mind's Eye naye nga olunaku tuliza okudiscussingamu Mind's Eye Company twanjwere company eno Mind's Eye Company ye company kati eriwo ey'omuntu wa wansi era nga byonna ebikolebwamu tulina byoperatinga nga tukonsideringa muntu wa wansi yengeri gyenyinza okunyonyola mu Mind's Eyes bwe tuba twogera ku side eza companies waliyo company limited by share ne wabaawo company by share kati eno eri company by share era nga kitegeeza nti oyo yenna ali eyo waddemba okujja okukolagana naffe kasita aba munnansi nga munnauganda nga munnansi kubanga bwe naagamba munnauganda waliwo abajja obeera muno nga si baki naye bwe nteekako munnansi kitegeeza alina ebimufuula okubeera munnansi nga ndagamuntu baasi pasipooti baluwa y'obuzaale awo tuba tutambula eya chairman kiba kitambula bulungi weewaawo ye Mind's Eye Company naye nga sofa company eno ya registeringibwa ng'ennaku z'omwezi zaali 17 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2017
bwekityo bwe kiri. So eno yemu ku certificate yayo bintambulira kumpi lwa nsonga buli lwojjukira kikyolimu wakikola ddi kikwanguira okuzaako okumanya program eddako mu bulamu. So yemu ku certificate ekakasa nti tuli registered. Mumaze emyaka emeka mu field? Tumaze emyaka giri 5 kubanga twasooka okubaawo nga tetunnaba ku registering 2015 wetutandikira olwe programs zetwalina ne tulaba nga kijja kwetaagisa okukolagana ne Munnayuganda nga tumaze n'okuregisteringa nga tuyina ebitufuula abatuufu. Kati gimaze emyaka eki 5 lwakuba obadde otusanga ku Facebook page yaffe badde followinga. How can you set your life to become easier? Anti erinnya fena lyetugezaako okubeera nti tunoonya. How can you set your life to become easier? Yeah. Okay, Mind's Eyes Company mukola ki? Mind's Eyes Company ekisookerwako ddala tugaba advice era nga mu advice olw'okuba nti tuziyina yensonga lwaki ogenda kuwulira byonna byogenda okuwulira. Bw'ovuira ku step ya advice counseling byonna biri omwo. Tuli balimi n'abalunzi. Bwe tuva ku eyo sekita waliyo omulimi naye nga anoonya okusuubula ebintu bye. Tuli basuubuzi. Musuubula birime, musuubula ngoye, emmere ey'ensigo. Tuli mu mmere, tuli mu sekita ya mmere. Olw'ensonga ffe twanoonya ekigatta Munnayuganda n'okumukuumirawo. Awo we tuli. Gwali ku SB4 Media wanono wensinga ddala okwagala era gwe ali eyo yita munno sharing akatambi kano tuwulize kuba ekikwatagana ku nkulaakulana n'okubeera nga twezimba ddala abavubuka ng'oli Munnayuganda wolemeredde okwezimbira mu nsi yo. Ogenda kwezimbira mu nsi yaani ng'oli Munnayuganda sembeera sharing akatambi kano tuwulirize ate tubeere nga tuganyulwa mu programu eno. Ndowooza tufulumyako wabweru walendabyewo engeri ya ekizimbe we tuli tulabyewo engeri ya ennimiro eri simple so twagala tufiiringa ddala nti tuzze ku site. Oyo tutula wano bayinza okugamba bapangisa kibuga mu Kampala ne batuulaawo. No, tuli mu kyalo agatubeera ensonga ku lwaki tuzze mu kyalo eno. Kakati nga sinakufulumya bweru lwaki sisoose kunnyonnyola wano we tuli. Omanyi abantu abasinga atuuka mu ofiisi ng'entebe zamala dda ogendamu ebintu ebisinga byamala dda tafuna nnyo temuli mmeeza kumanya wa wekiri. Naye lwaki tombulizaako lwaki ntudde wano? Ku lwaki tuli wano? Lwaki onsinganye ntudde wano? Ekintu kyonna bwe kiba kitandika olina okubeera ng'oli comfortable nga bw'onsanze wano. Era onsanze nkola mirimu gyange mu ofiisi yange. Omutali mmeeza? Yes. Bijja kujja naye olina otutandika n'ekyo kyokola ki? Kyolina si lwakuba nti it is a company mukeere ku makya nga mukedde batugamba waaye abo babatwala. Ofiisi eno ngazinga bw'ogiraba era nga egenda kubeera mu department ez'enjawulo. Nga bwe nkunyonnyodde nti this is a company egenda kudiiringa mu by'emikono, ediiringe mu by'obusuubuzi, ediiringe mu by'obulimi. Kitegeeza tulina okubeera ne department ez'enjawulo ku ofiisi eno. Era gye bujja Mukama bw'anaaba tuwadde omukisa ogenda sanga already petition zamaze okukola ki? Okuyingiramu. Bw'agala by'obusuubuzi department yo, agala by'obulimi yingira wali. Okolagana ne Mind's Eyes Company olwo oli mu gula share, oli mu kumanya bya business, tuli boss to boss. Boss to boss ngira bagamba yingira wali. Ye office eno nga bw'ogiraba omugazi waayo ekyali mu plan eri ku headquarters affe wano we tuli. Eno headquarter Musanze
senga osanze eri ku branch osanga nani badde ntyo situka okulaga naye olwokubanga osanze wano tuli waka. Okay, ndowooza office ogirabye kyakolebwako olaba socket tezinagendamu wansi tetunaba kumaliriza kwegamba tuli wano tukubaganya ebirowoozo endabulamu tezinagendamu naye nga sofa kigenda kubeera kirungi nnyo ate ku kizimbe wennyini tekinaba kuggwa tukyagenda maaso. Okay, gwali ku SB4 Media tugusa ensonga nti nagambye nti ffe awali enkulaakulana we tujja ne tubeera nga tukuzibula amaaso ne tubeera nga gwe ali eyo tukuba ekyokulowoozaako. Oyinza obanga ku akawunti yo olinayo obukadde 10 naye bukuyamba ki? Sente ezo singa obezazanyisiza bulungi osobola okubeera nga ate ofunamu ebintu ebyenjawulo naddala kati nga wano we tuyimiridde n'ozimbawo ekizimbe kyo nga kino n'olundako n'olimako kwegamba n'obeera nga ozaaza sente zo ezo. Okay, gwali ku SB4 Media nagambye nti nno ffe awali enkulaakulana we tujja gwe omuntu ali eyo naddala ddala abaana abali ebweru abano bandi Dubai baweereza essente abazadde baabwe ne bazirya baganda baabwe bamikwano gyabwe ne babeera nga bazirya naye mubalowoozezzaako mutya naddala Minds Eyes Company. Ekirungi ekiriwo tiffe ba directors ate ekyo kyoyogerako ffe tukikusinga kubanga gye tubadde. Obadde bweru? Nze mu Saudi Arabia mazeemu emyaka 5. idea eno okugifuna nkugambye yatandika 2015 yatandikira eri nga nnoonya ki kyenkola ekyenjawulo mu ssente zange nga zisigala zimpa era idea eno netugisharinga ne bannaffe ne bandaga nti bajja gigula ne tutandika okuzimba kati ku mwana ali ebweru w'eggwanga ekyokulabirako kyasooka okulabirako yeffe sigamba nti twatandikira mu mbeera gy'onsanzemu olunaku olwaleero no twatandika nga toyina wadde n'ezigula ekintu kyonna n'otambula n'oyiyayiya n'olinya n'ogenda naye bwe tudda olw'obulumi bw'oba oyitamu otaddewo ki okusapootinga banno. Tugambe nti kampani eno eriwo ku musingi okubeera nga sapootinga omwana ali eyo ali ebweru w'eggwanga oba munnansi wa Uganda. Ffe tuyina ensonga lwaki tutandise this campaign. Ensonga esookera ddala y'empisa gye tuyisibwamu nga tufulumya eggwanga lyaffe. Oba ogenze mu nsi ki yonna kazibeere Europe abantu ze bawaana bw'ojja ng'oli foreigner waliwo situation gy'osooka oyitamu kakubeera ofuna empapula. Eyo situation ebeera ya myaka nga 2-3 esobola okusaanyaawo obulamu bwo oba okufunyaafunya endowoozayo n'osigala nga tukyali muntu. Kati ffe olw'okubanga ekyo kituukawo ate tetujja kimalawo kwe kubeera nti twatandika ensonga eno ng'omwana ali eri oba atambudde n'agenda asobola okudda nga waliwo kampuni gyakolagana nayo neteekamu n'abeera nti ainvestingamu yo ne operatinga ne tusobola okubeera nga ffenna tusharinga amagoba ge tuba tufunye. Ensonga egitunnyonnyole bulungi ateekamu nainvestinga ne mukwasaganya ekintu. Ensonga eno ebadde mubagagga eyo genda mu kampuni n'agula share nange bibadde binnuma oba nange byali binnuma neebuuza ndifuukako ddi investor mu nsi yange nga ndi investor mu nsi yange ate nfuna ba investor betumanyi ababeera ne ssente. Kati ekintu ekyo ffe twakijjayo mu bagagga ne tusalawo tukiteeke mu muntu ali ku ground. Omuntu ono ng'alina nusu kakadde ku akawunti ye. Nfunye kakadde naye simanyi business kije ngenda kakolamu kasobole okuzala kuba mu business kiri nti zooteekamu abakapito amagoba agavaamu ng'olina okukozesa. Olwaliro omuntu abeera nga alina business era ng'agamba abantu nina business naye nga bw'alwala ate agenda kwewola kubanga amagoba agavaamu tegammalaawo muyimirizaawo ebbanga lyonna ye kapito bw'alwadde takoze kati amaze ku kitanda ewiiki obulwadde bujja tobubaze. Kati omuntu oyo munnayuganda oba osuubira okuba nti bw'onoomuwola enkya ddala n'akuddiza senga aba mukama takireese nti awunye mangu. Kati eno ye kampani kwata sente bukadde 2, 3, 4 obwantandise business nga gwe business
kati tandika okukolagana n'abantu ng'oinvestinga those money then amagoba agavaamu ne gabeera nga gasigala gakola ki gakuyamba mu bulamu kuba bo obulamu bulina okubeerawo nawankubadde kye bayita okugula emigabo kwe bayita okugula emigabo mu kampani. omuntu ali eyo kiri mu Uganda nga nina kugula migabo nga ndi mu Uganda oba kiri worldwide kuba nkugambye emu ku nsonga lwaki twatandika wano kwali ku ngeri gye tuyisibwamu ne bona ofuluma n'oyingira buyingizi Kenya ebigere bibiri ogenda kulaba nti oli foreigner kiche kibeera ne bwebeera Sudani n'oyingira bwoti n'osukka Uganda oba tukyalina bwogerero kati twebuuza situation eyo egenda kuggwawo ddi kubanga tumanyi munnansi yabeera ow'enjawulo yabeera yasalawo ku buli kimu kati ffe twagala obeera bannansi ba Uganda ne bannayuganda nga ffe tusalawo ku buli kimu ebweru tutandike kugenda kulambulayo bulambuzi but ng'okuteekayo amaanyi gaffe minds eyes erima mu ssente ze tubayingamu share n'erunda n'esuubula n'ebitikka kati omuntu alina kugula atya emigabo bo wano omuntu abantu abasinga obungi naddala kati nganze sigulangako ku migabo simanyi nawe kikola simanyi wenkitandika ntandika ntya emigabo mu kampuni yaffe omugabo gwa kadde kamu emitwalo 2 era ng'omugabo ogwo buli mwezi ofunamu amagoba ga mitwalo 5 buli mwezi tobalibwa process company zekola ebyo bya company toyina kintu kya kyoddamu kukola ng'omaze okugula emigabo gyo kuba lwaki njogera migabo oli ayinza okuba yayagala 2 3 4 5 6 7 8 naye nga gwe kasita osasula company operatinga bulungi mu business zayo okulaba nga sente ezo zifuna amagoba every month ku magoba company gefuna nesalawo n'ennyini ssente ebeere ng'emugabanyizaako esasule abakozi esasule ebikozesebwa ebyebadde ekozesa okumala omwezi then nayo etwaleko naawe okole ki kyetuyita buyinga share mu company contract eriwo oba gye tukuwa tugitambuliza mu 5 years tusobole okuupdatinga nti kati ssente eziva ku munnayuganda nyingi tumwongere ku magoba omala 5 years tutuula ne tuddamu bw'oba oyagala ditamininga ne tugamba okay sente ze watuwaakamu 2 kaakano konna nga bwe kali amagoba obadde ogafuna buli mwezi mu kuteekayo akamu 2 mbanga atereseeyo naye nga nina okufuna ate amagoba saagala okiteeke mu kutereka n'omulala ateeka akamu 2 mu nsuwa ngamba kati tugeze nga nzize gye muli nendira akamu 2 nenkateekayo nengula mbanguze shares buli mwezi mba mumpa ate nga zikyaliyo okay omukulu nti wemba nga ndeesa akadde kamu mu mitwalo 2 mbanguze shares oba nguza share omwezi mba nina osasula oba olina osasula mbanga aterese tekuba kutereka oba oli mu business buli lw'onoogamba bw'onookola statement nti mba nterese kitegeeza nsobola okujja ne nkugamba nti munnaaye sobodde kuwa magoba but bwe nkugamba nti it is a business kitegeeza nti business yange wakati wo naawe erina okuba ng'ekuwa buli mwezi yesewo kati omuntu ali ebweru nga yali etaaza okubeera nga registeringa nammwe nga Minds Eyes Company abakikola atya ekisookera ddala tulina emikutu kwe tusangibwa ng'omukutu ogwa Facebook era nga emikutu egyo tugikebera tukola follow up buli luvannyuma lwa bbanga mu lunaku okusobola okulaba tufunyeyo message empya ku side ya messenger eyo sekta ng'ogivuddeko osobola oyitako nosaako message yo tusobola kufuna bulungi ekinene nnyo kijja kutwalira eddakika ndowooza 5 okuba ng'oddibwamu osobola okusaayo contact yo oba n'otubuuza banaye njagala ku namba y'essimu sekta ey'okubiri kwe kuba ng'otugoberera era nga mu programu zaffe zino tuteekamu ennamba y'essimu nti omuntu yenna ali ebweru w'eggwanga ng'oyagala kutufuna ku WhatsApp obeera ogenda kuyita ku +256 704 511656 eyo ennamba ebeerawo okubeera nti eddamu message zonna ezibeera zizze ku mukutu gwaffe gwa WhatsApp so nga ate ne bw'okuba call tukuddamu mu bwangu ennyo n'ennamba z'amasimu amalala nga bw'oziraba ku screen yaffe wano. Okay, nga company muba n'emirimu Minds Eyes Company mulina ku mirimu
emirimu mba muli n'emirimu abakozi bamukozesa baba balina kubeera batya? Abakozi betukozesa tetuli nnyo ku sayidi yo gamba nti omukozi azze nga yasoma nnyo lwansonga emirimu gye tukolaganamu gya muntu alina okukkiriza ate nga muyigirize ku level yaffe nti owaaye omanyi bwe balima nti lima bwoti, omanyi bwe bakuŋŋunta kasooli ng'okola kino, omanyi bwe batunga ekyalaani. Kati egy'emirimu giri mu buli kategole y'omuntu afuna obukkiriza nti ajja akolagane ne Mines Ice Company. Aho we tuli emirimu tugigaba kwegamba omuntu ali kuba abantu bangi bantuukiridde nina baganda bange bangi naddala ku Facebook kuno ne ku YouTube nga muntu ali wano Uganda naye ng'anoonyezza omulimu gubuze ng'asobola bulungi okulima ng'asobola bulungi okubeera ng'akuŋŋuuta nga tugambe nti kasooli n'okwetikka. Kamala okugambayo ne kino eri bannayuganda mwenna kino nkigamba bannayuganda twagala emirimu era nga jjo gijja kubaawo ebbanga lyonna naye gwe watondebwa kukola mulimu, gwe tewatondebwa kukozesa. Okimanyi nti okuinvestinga mu Mines Ice Company gwe oba ogabidde munnayuganda omulimu anti efuna ssente ezoperatinga ekinene. Kati ekinene ekyo tesobola kikola nga yo kuba Mines Ice Company mind buba bwongo, eyes gaba maaso. Kakitegeeza buli muntu alina amaaso g'obwongo tuba already kitambulira mu ggwe nti gwe just ne bonolaba n'amaaso go just obwongo bwo ne butegeera butegeezi nti eri mu kulima nkusobola nkugambirawo genda ofuna omulimu awo. Mines Eyes maaso ga bwongo. Okay, mu kulima katuze ku sekta y'okulima mwagula ettaka nti dolira kulimirako ettaka ku sekta eyo ffe twagala kukolagana na munnayuganda okubayinga share oba tu share kiri ku buli kimu ffe kye tugenda okuteekawo okukolerako oba kye tuli mu kukolerako. Ettaka tugulaani gwe tuba tujjawo nga yika nga omutwalo gumu kubanga oba namutono kuba miliyoni z'abantu ziri millions 45. Kakiregeza Mines Eyes bwe baye company yokka eriwo ku platform oba ku ground okubeera nga munnayuganda investingamu kitegeza tuyina okubanga tuyina ettaka at least eddene tetuli kibeetegefu kubeera nga tugoba bannayuganda. So tukikola tutya? Oyo ayina ettaka tukola naye partnership tumutuukirira ne tumugamba wooli waddawo kasooli twagala okulima ku yiika zeeze 10 kasooli naye mu kulima kwaffe tugenda kuba tukuwaayo omwezi naffe tujjewo kye tukola ki kye tujjawo then n'atukkiriza ne tukola partnership agreement etukkiriza okulimirako then ne tuoperatinga. So right now ekibuuzo ky'oŋŋambye kyenziramu ombuuziza nti muyina ettaka tuliyina era nga tukyagala eddala lingi kasitobera ng'olina ettaka lyo nga toyina kimala kubeera ng'olikolerako tuukirira Mines Eyes Company otugaye nti banaye nina ettaka yita ku namba y'essimu +256 704 511656 tugenda kuba tukola partnership eyo ennungi eri munnayuganda ettaka tulina. Okay, ndowooza munnayuganda ensonga zonna ozuuyira saawa ya mirimu saawa ya bizinesi yakulaakulana wamu n'okugula obwongo bwo wamu n'amaaso. Gwe mububuka oli eyo bagenda kukozesa paka ku myaka emeka weyune company ya Mines Eyes Company obeere nga ate gwe boss gula emigabo g'omukulu watugambye obeera boss ate nga mu ngeri y'emu osobola n'okukwatako era n'osigala ng'oyingiza. Wempira nga ntuuse nengaggawane nga kati mbikoye anti omwana wo ate muganda wo ate mukwano gwo tubeera tusigala tusharinga nga gwe tojja kivaamu ne bw'oba ofudde olw'okuba agula share ku partnership agreement already tukuweerako next of kin kubanga kino kintu twagala family ya Uganda buli munnayuganda lwaki oba toyigiriza baana bo tukola tutya kino okubeera nga okiyimirira muggo okubanga otuula waka naye sente ne zijja. Okay, otugaye nti mumaze emyaka 5 mu kintu kino kiki kyemulagawo ensi oba eggwanga lya Uganda? Kyetulagawo ekisookera ddala kwe kubanga nsobola oyimirira mu maaso go oba nojja nonoonya wano kuba okuva e Kampala paka Matugga
sina matunga paka kitwalanye yes mailo zilinganga 25 nojja nononya achievement eraga nti tuyina kyetutadde ku platform 2 kino ekifo kye tulimu kyennyini nga bw'okiraba mu nkulaakulana yaffe ekyalo kyennyini twakitusiza senge gulo babaddewo ku mukolo oba gendako ku mitimbagano yaffe ojja ziraba already buli muntu yasobodde okumanya nti weetuli bwe tuba twasobodde osituza abantu 150 ogatteko ba business partner ogatteko n'abantu abalala kitegeeza nti ku ground tuyina kye tutaddewo naddala ekiyamba mu Uganda. Second achievement eyokubiri ennyo kwe kubeera nga tuyina ba business partner 16 business partner abataddemu nga bafuna buli mwezi emitwalo 5. That is an achievement gye tulaga nti mu Uganda tuyinako kye tumuyambye at least ku million 45 16 ziri contented ku bulamu bwabwe ne Mind's Eyes Company ate atukyagala abalala bangi nze nange ngenda kujoininga ebo malunda ono yesimuleka mabega yes ebo then achievement nungi nnyo achievement endala y'amaanyi tuyina bana Uganda betuwaddeko emirimu mulaba ekizimbe kino nze simanyi kuzimba endabirwa mwezi gendo musinza azikola ebipande biri bye mulaba munda abantu be babikola tugaba emirimu emitayimbo egyo sinze nagikola tugaba emirimu ne government tujiwa twali registeringa tuwa omusolo gwa government n'ebisigadde tuyina kwegamba kye tukola ku ground nga bwe bikiraba so tugaba n'emirimu era nga ekikulaga wawe tuli. Okay, mu myaka 5 okuva kati Mind's Eyes Company egenda kubeera wa? Mind's Eyes Company twagala ngenda kumenyera mu sector twagala nga investinze Mind's Eyes Company mu myaka 5 kuba vision ya feri 225 ndozo ba kya kujide kitya simanyi mu myaka 5 twagala kubeera nga tuyina store etereke mmere emitwalo 10 emmere y'ensigo nga omuchere tuyina store mulimu emitwalo 10 ngore mmere yonna mutegeze kubuli mmere ekwatagana manyi nti je mulimye je kutunda company nefuna nedda tata fe tuyina ebiseera we tutundira kye tuyina kubeye emmere gyolaba tuyina akaseera akazibu kati mu January omusana kugenda kwaka abantu ogenda bawulira batandise okukaaba enjala faawo we tuli tuwe mu Uganda abantu babadde bakaaba enjala naye nga ggwanga temulimu na store esobola kutereka at least mmere ya millions ziwera 10 kakitegeeza ffe okusinzira ku strategies etuyina twagala mu myaka 5 nga store zaffe zirimu emmere eriisa million 10 ey'abantu mu ggwanga Uganda. Kakitegeeza bwe tuba ku kawunga nga tuyinamu emmere eyo omuchere tuguyina ebijanjalo tubiyina kawo tumuyina kwegamba ku buli kimu ekirime ekyensigo ng'emitwalo 10 kiriisa emitwalo 10 eziri mu store. Wano tuzze waliwo office ekizimbe kino headquarter office headquarter ya fena wakekubeera bwokina ki ne store zino naza kuzimbibwa wano store zino era nga bwe mulaba okusinzira ku flat ya fena egenda kubeera flat 7 eno gyolaba era nga already flat neyanziza nnyo okuntereza then egenda kubanga waggulu awo step eya waggulu egenda kubanga etikka ebintu ebitali bizito nnyo nga si bizito nga mmere naye nga si nzito nnyo. Sekitegedde emmere enzito yeruwa kasooli bijanjalo si bizito kati kankugereze senga akawunga oba ng'ogenda tereka akawunga ketaaga awantu nga at least si ku ttaka nnyo ate nga si waggulu nnyo kwegamba nkajja sobola okuwangaala okumala ebbanga eddene kati ate ne wabaawo machine eziterekebwamu emmere nga zo zeetaaga kuno ku ttaka kwennyini nga tojja sobola jambusa kiki kati bwe njogera nti ebimu ebiterekebwa ebitabo ebizito nnyo bigenda kuba waggulu nga forklift ebiteeka waggulu then ebizito ennyo bye bibeera wansi kati nga machine okuba obuwungo oba okuba kasooli nsobola omutereka 2 in 1
nsobola okuba nga nterese ensigo netuka ebbanga lyayo neggwako kati ate nenjikuba akawunga n'akawunga kennyini nenkatereka ebbanga lyako kitegeeza nti tujja sobola bulungi okukwasaganya ekintu kino mu sekita okusinziira bwe tukoze eki naye nga kasooli ava waggulu olw'okuba si mukube n'akka wansi n'akubibwa wano wennyini senga tubala piriyodi nga tulaba tuyinza okufiirwa ensigo yaffe n'okubeera nga weziva okusaasaana eggwanga. Kampani zonna zisinga ziddukira mu kibuga Kampala lwaki basalawo kujja eno mu kyalo? Amazima amatuufu era nga bw'okyogedde ntuddukira mu kibuga Kampala anti abantu bava eno nga badde eri kati ffe katugende nga tubateekera ebintu okumpi kuba ne transport jaamu n'ebirala okusala ensawo n'ebisigadde lwaki omuntu esimu kwe yatufunidde ate bagimuggyako ng'ava waffe ku office. Yes kati kajje wano tumusevinge ku buli kimu kuba ffe kusevinga mu Uganda tusevinge transport tusevinge gwe ng'omuntu nti osigaze essimu y'akasawo ko todduse ebintu ebifaanana bwe bityo y'ensonga lwaki tuli ku muntu eno wansi gy'asangibwa era oyo kasooli nga bw'omulaba ano omukungula kyangu ate enkyana oli n'ateekawo ekirala. Okay, aliko SB4 Media tugusa ensonga tuli ku office eya Minds Eyes Company nga company eno yo yavaayo okubeera nga etereeza obulamu bwa Munnayuganda. Ekibuuzo kiriwo nti ogenda kukozesebwa pakaddi fuka boss nawe ate okozesebweko nga ku office tukusanzeewo wekka tulina basekretary tulina bawandiisi kino okikwasaganya otya? Kakati ngera we mulaba nti office zino mpya tugezaako cooperating kati tosobola leeta secretary atuule wano naye tuyina branch eyo jja basangayo bonaabozze naye wano omulimu ogusinga kati oguliwo gwaba directors kyova olaba ku ba director at least olina bonsanze nabo nga tuli awo tutunula musiri omu kampuni erina ba director oyo director togeza n'omusana n'omuyita secretary director mulamba tusobola nayo okumubuuzaako musobola okumubuuza tugende wali mpolampola nga bwotunnyonnyola mu kampuni eno erina ba director bali 7 erina ba director bali 7 abali ku ground sofa tuli 4 omutaliiwo aliko eyo wala alina ebimukwasaganya wano tuli 3 n'omulala asobola okujja. Madam Director, ekintu kino nno kinene sigamba nti director ali omu ova ku company nga n'aba directors 7 ate mu ntandikwa nga kitegeeza ne bona gye investinga sente tolowooza nti Samuel bw'avaawo byonna biba bikomya waliwo ba directors bosobola okubeera nga basigaza records buli kimu ekitambula mu maaso era nga tubeera tudiscussinga ku buli kimu okukitunuya kuba gwe mulimu gw'aba directors mu company. Madam Director tusanze okukola ku SB4 Media nange basinkana sebo twatuuse dda wala tuwayawayaamu kati gwe oli director ku side ki? nze ndi cashier mu Minds Eyes Company ng'era omwami main director wabadde taliiwo badde nkola yoku receiving sente za business partners baffe nga ate si kyekyokka wabula mbadde nsupervisinga omulimu guno okubanga gutuuse wegutuuse mpozi amannya eddoboozi yenze Tagayikana Sharon. Okay, tuwe ku director omulala tusanze okukola director kale sebo amanya gange nze Joytina Nanyonga. Kati mu Minds Eyes Company gwe okolanga director ku side ki? Nze ndi second in command sebo gwe bayita COO. Yes sir. Nga gwe okolanga nga otya? Ebintu ebikwatagana kuba nti tukola follow up muganda wange mwami Samuel wakoma nze wentandikira okuba nti tulwaninga ekintu kino kibesobola okubeera nti kibeera successful. Tonataka tuzindalo myaka nga 5 Minds Eyes Company Yes sir. egenda kubeerawa mu myaka 5 okusinziira bwe tulaba Minds Eyes Company vision yaffe egamba to build the better future of our country Uganda. Mwekyo kitegeeza nti Munnayuganda yenna anaaba ategedde ku Minds Eyes Company mwe muli okuba nti omuntu aba afunye omulimu
olw'ensonga tulina visions nnyingi nga business card yaffe bweri era abajja kuba bagirabaawo ku screen. Mu ekyo kyokka mwami director Samuel ayogeddeko nti ojja kuba naawe ofuuse boss, kwe kuba nti you invest, bw'omala okuinvestinga osigala ofuna ssente ate naawe oyinza okugamba nti nze bannange nasomera administration, nze bannange manye ebya illegal assistance, nze bannange kukola volunteer nsobola, nze bannange kukulima nsobola. Kitegeeza ekinyonyi kimu ejjinja limu likuba ebinyonyi bimeka, wanaafuna nga business partner ate era naafuna ng'omukozi. Oyo ye Munnayuganda olumu aba ya investinga mu Mind Ice Company ng'ali ku kyeyo n'atuuka n'agamba mu butuufu nze nkooye sikyayagala kunoonya mirimu. Olw'ensonga Mind Ice Company ndi business partner, kifo ky'okugenda eyo let me join Mind Ice Company tukolaganire wamu tuzimbe, kubanga kino ekintu kiva kuba nti iwe business partner naye tufuuka abooluganda. Okay, nga tunataka kazindaalo. Nga tumbawumba obako obusembe bw'osobola okugamba muntu ali eyo nga yali agadde okubeera nga bajoyininga. Omuntu yenna eyali badde ayagala okutujoyininga nga Mind Ice Company twayogeddeko nti oweegulira omugabo ku kakadde kamu $20 notandika okufuna amagoba ago buli mwezi $5 okutuusa ku vision yaffe eya Clear Mission 2025 era oluvannyuma ojja kubuddizibwa ssente zo. Ekyo kyokka nga tukitadde ebbali, ffe nga ba Mind Ice Company tukola partnership mu buli kimu kyonna ekiyinza okututumula Munnayuganda. Bwe kiba ttaka tusobola okukola partnership nga SB4 nzikiriza naye tagenda kutuleka, twamaze dde okukola partnership. Era gwe wenna Munnayuganda atulaba omuvubuka tukusaba, tulina ekigambo kyaffe kye tukozesa nti it's now your turn. Ng'ovudde okuba nti akaseerako, please build your future with Mind Ice Company. Okay, tuyanziza kakwase mami. Director nga tuwumbawumba oba ku busembe bw'osobola okugamba omuntu ali eyo nga yaleeteze okuba joyininga. Omuntu yenna ali eyo nga yeetaaze okuba nga joininga Mind Ice Company togula just mugabo gumu, wabula okyayinza okugamba nti no kangula n'egisingako awo naye ng'omugabo ogumu ogugula kakadde kamu $20 byetu wamala okagula ne tuba nga tukuwa receipt eno ekonfaminga nti ssente zo ozituwadde. Tetukoma ku receipt yokka wabula tukukolera kaadi eno eraga nti nno oli omu ku ba business partners baffe. Identity card nga wolaba ya national ID oba eyandagamuntu neno bweri nga kitegeeza singa oba ofunye obuzibu bwonna ng'oli agisanze endagiriro kweri gy'otufunira. Ne stamp weeri era nayo ng'eriko endagiriro kw'otufunira. Okay, tweyanzizza gwe wenna ali ku SB4 Media. Director, akabuuzo akasembayo nyinza okuba nga ndi muzadde nina abaana bange nga 10 buli mwana asobola omugula omugabo oba nina kugula omugabo gumu nga nze taata waabwe. Oba nkwebaze ntya kwekyo ekibuuzo bye bimu ku bizibu bye tuzze okumalawo. Mind Ice Company kino kankyogere nga ndi mu kamera. Mind Ice Company gwe wenna emu ku Vision 225 omuntu yenna agenda tusa mu 2025 ng'alina fazze ne yeegatta ku Mind Eyes ekisooka agenda beera ne medical card nga ya family naddala ku bulwadde obutusumbuwa ng'agenda kuba already agenda bugenzi mu ddwaliro n'afuna eddagala. Eddwaliro lino tugenda kubanga already tutendese mu myaka 5 badokita ne bannanses era nga n'eddwaliro jjaddira baku Mind Ice Company hospital era nga abantu baffe bonna ba business partner kasitobera business partner Mind Ice Company nga oli investor ekyo kiina kuba executive era ng'ekyo tusaba Mukama Katonda atulungamye. So ku sector ey'obulwadde yengeri yaffe ey'okusoma omwana ayagala kusoma owa Uganda kuyigirizibwa essomero Mind Eyes nga lya mikono lya classes zinendala wonna
Ffe tugenda tuli 2 in 1. Kubanga no maaso ga bwongo. Toyinza kulaba nti ate obwongo obulowooza essomero bulala nnyo kubulowooza ki. Bano bannayuganda be tugamba ba investor balina okukola emirimu egiri executive. Nga headmaster ku ssomero, nga musomesa ku ssomero. Tugamba emirimu gibuze tunagiwa baani. Abo be bamu ku ba investor abagenda okukola emirimu nga giri executive ngamba ono ali 2 in 1. Investor mu Minds Eyes Company ate director wa ssomero gundi, director wa ddwaliro gundi, director wa farm gundi. Uganda yonna, so kintu kinene bannayuganda mugezeeko okubeera nga mujja twekwasaganye tusitule eggwanga lyaffe. Guno omulembe gw'abavubuka akasemberayo ddala abantu bemulugunya nnyo ddala kampani zino ezizze mumala okusetinga yawita omwaka gumu nga mufunye abantu nga 10,000 kampani neggalawo nemuluka ne sente z'abantu olwokiwuliddeko ekintu ekyo nali nkiwuliddeko abantu balina kadde omuntu mukakasa otya okubeera nga avaamu fiya eyo fiya kyekimu ku kitugaana okukulaakulana kubanga kiba kikwata fiya oba kyowulira waliwo eŋŋombe egamba nti amaaso kye galaba amatu ne gawulira obwongo kye bukkiriza akamwa ne koogera akamwa kaatula bwatuzi kati bannayuganda basinga obungi tetwagala kugezaako olwa fiya naye nze ŋŋamba kano kaseerako ak'okubanga kampuni z'oyogerako ezitwala ez'abantu nze gwe manya nti Minds Eyes Company kyova olaba investor waffe tumuwa package naye okuwulira nti ndi mu nsi yange kyekiri kyengambye nti tuyina medical card egenda okubanga ba business partner baffe tugibawa okufuula business partner okubeera involved mu business naye nga mukulu nga tutunya ebifo ebyabakulu ebyo byaba business partner kubanga tusuubira okuba n'emitwalo 10. Okitegera kati kitegeeza bwe tuba eggwanga likyali ku millions kati mu myaka 5 senga tutuukaawo oguddako tugenda kuba tugenda mu kakadde k'abantu mu Uganda okusobola okugenda maaso. Kati kitegeeza abantu abo bonna tulina okucreatinga ekisoboka okulaba nga vice abeera nga business partner mu sectors ez'enjawulo. So kintu kirungi nnyo era basinga mukyeyune mujja kulaba eno yo tegendayo okutuuka ku sector edduka mu ggwanga kuba kati wano we tukolera tunaatundawo SB4. Then operations zetukola tuzikola ku partnership n'oli omuntu kitegeeza buli ku ground ataaliwo naye investor kitegeeza bwe tujjawo n'atulaba naye ataakuba enduulu n'agamba bange nalabye eno basengukayo endagaano yawedde kukuba endagaano zaffe ezisinga eza partnership tugenda nga kuba tuzisharelingirako ne ba business partner nti abange twakoze partnership egindi era yawedde yino kachitegeeza bamanya lweggwako naddi lwetandise si kubeera na luma monga ekintu bwekyo kigenda tuyambako twateekawo trick ezitugaana okubeera nga tuyingira mu sector za negative. Ekisembero ddala omuntu abagadde abafuna ta ku social media zammwe handles zammwe ku social media asobola okugenda ku Facebook natypingamu how can you set your life to become easier with Minds Eyes Company. How can you set your life to become easier with Minds Eyes Company? Kati gwayagala okuddibwamu ekibuuzo ekyo yitako ku Facebook okitayipingamu kyennyini kigenda kudda ne answer awo beera otufunye. Bwe tudda ku Twitter, Instagram, YouTube channel Minds Eyes Company abeera agenda tufuna. Ennamba y'essimu 0704 51 1656 kozi ne ba director bannange nabo basobola okwongerezaako endala. Director twogerezeko ennamba. Ozo nango oyinza okunfunako ku namba eri 0751 66 222 5. Ozi tulinako n'endala gy'oyinza okuba eya kampani nga singa oba okubye bwemba siriiwo agikwata bwemba siriiwo omukyala gyoyitina n'agikwata nga yo eri 07552 483 83 974. Ozi n'endala okuyita ku MTN eri 0781 99 55 85. Tujuddemu eri 0781 99
5585. Okay. Tweya. Basobola okutufuna obulungi. Okay. Tweyanziza na mami atuwe. Enamba y'essimu endala ng'era nze kennyini eri +256 702 27 71 05 okubako oba no whatsapping. Okay. Yes, sir. Okay. Ate tuyinayo kone bano aba email. Yeah. Email. minds eyes co.com obojja tufuna ku mukutu gwaffe gwa email. Ate era osobola n'ogenda ku Google. Omuntu yenna yenna ali eyo osobola ogenda ku Google no typinga minds eyes company bagenda kuleetera emikutu gyaffe gyonna ne full information era kuliko WhatsApp ku Google kwenyini kuliko WhatsApp wonyiga obunyizera ne ku WhatsAppinga ku namba ya company. Okay, tweyanziza nnyo kale no fekye tusaba tusuko buli mwezi tujja tubavuzeeko. Program yetu gina. Ffe buli mwezi tugenda nga somesa bana Uganda. Ate nga tuyita ku mikutu egy'enjawulo. Kubanga twagala mu Uganda omuyivu. Tweyanziza. Ontegeera bulungi? Yes, sir. Like nga sharing akatambi kano ate katukeko buli muntu womalu akoze ku kamera nga bulijjo naye atwade tusinzidde akana asembayo kamukokka eno company ya Minds Eyes company ba director baayo be bali mu sector ya communication olw'okuziiza okubeera nti tujafuna secretary muki ba directors ba founder be bali mu system egenda okureceiving information yo nga tosubira nti oyogera na mukozi wabula oyogera ne founder mu company. Pozi akatalekeka twayogeddeko ku sekita eya herefe era nga sekita eno eya herefe tukoze tutya okuba nti Munnayuganda obeera mulamu nga newankubadde toli ku ground naye ng'ofuna obujjanjabi mu kifo ky'olimu era osobola okuyita ku namba zaffe eziri awo y'engeri gye tusobodde okuba nti tukuumamu ba business partners baffe abaliwo kati nga balamu ate si bokka tulina abantu bangi betujjanjaba naye nga tukozesa gye tuyita national home remedies oba fuula emmere oba fuula ekintu kyonna kyolaba ekyo ekyakiragala nga bwemubiraba ne kasooli oyo ddagala oyinza okuba tokimanyi weeyunire Mind Eyes Company ate mu abali ku ground osobola okutukubirako then ekintu ekyo kiba kibuze ku muntu gwe tuba tukiragiridde awo ayinza okuteekamuko kasente ne tusobola okuba nti tukimufunira olw'ensonga ebintu bino ebimu bigulwa ssente naye ate gwe mu nkuba kyeyo you have an opportunity mu maka g'okolamu nti ebintu ebyo bakola ki abamu babirina so temulwala ne mugana oku inboxinga Mind Eyes Company. Pozi n'ekirala nga tuvudde ku ofiisi okuba nti mulabye eno yokka ey'ekitwalanye ku kyalo ky'ekitwalanye tulina ofiisi yaffe branch yaffe esangibwa ku Mayembe enansana oba we tumanyi Ivory. Bw'otuuka awo okuba bukubi ku namba y'essimu yaffe oyinza okuba ku 0752 48 39 74 +256 7052 no sorry +256 752 48 39 74 oba +256 704 511 656 oba +256 702 27 71 05 ojja kuba otufuna bulungi ne tukuwa endagiro nga tosobodde kujja wano mu kyalo naye n'oyagala okujja ku branch yaffe eri mu tawuni ey'Enansana. Ate abalala tulina ofiisi yaffe eno eri ku online naawe buli kimu tusobola okikolerako mwe muli partnership agreement mwe muli ngeri ki gy'ofunamu risiiti yo after payment tukwata risiiti yaffe eno gye twayogeddeko kasitoma okusasula ne tuwandiikako okusinziira ssente z'okoze bwe tumala tugikubira ekifaananyi ne tukusindikira n'osigazako record in that by the time you return to Uganda already tuba tukuwadde ki already ng'olinako ng'okyozza okupiikinga oba okirina so tubaagala nnyo thanks for following Mind Eyes Company. Okay, kati nga ku baana abagenda ku kyeyo okukola nga Mind Eyes Company mutaddewo mitendera kigenda okubajamba. Okay, neyanzeke omutendera ogusookera ddala abaagenda edda already bo tulinawo platform busenga oyita ku namba z'essimu ze tukuwadde oba eziyitawo wansi already platform eyo bagiyita help contact in UAE right now eriko abaana 10+. Omwo tuyitamu contacting embassy ku kizibu ky'omwana
tukwata information ne tugiwayo wano ku ground abakivunanyizibwako ku baana abagende well tukola contact mu bakadde be okulaba nti buli kimu kiba set mu bintu byayagala okukolebwa so era tuyambye nnyo okubeera nga tugenda ku sector y'abantu abagenda edda bwe tudda ku sector eya ground tugenda kubanga tusomesa abaana mu program yaffe ya Faithful Stewardship Initiative eyo nno organization namba mukulu wange era ng'egenda kusomesa communities ez'enjawulo secondaries primaries ebyalo aho wona tugenda kuba tutambuliramu naye ng'eyo yo Faithful Stewardship Initiative registered eyo yo sector yayo yakubanga eraga munnayuganda alina obusobozi okusobola omukuumira mu busobozi munnayuganda alina obusobozi okusobola omukuumira mu busobozi nti oli asobola okukola ebweru w'eggwanga naye ebimufuula okukola ayagala ddagala tujjanga mumusomesa through online mu sector yange gye boogeddeko eya natural remedies omwana ayagala birowoozo ebizimba byawulira mu matu ge ng'akola emirimu gye ezo program tuzina era tuziba sharingira through online omuntu omukipinga ng'ali safe mu bwongo obwo programu endala gye tulina kwe kubeera nga tubawa update ku byenfuna y'eggwanga kasooli agula ssente bwe ziti ebicjanjalo bigula bwe biti munaye bw'oba oyagala amasomero gayimirire mu bbeeyi bwe biti kwegamba okubeera nti tunoonya ekinyusa ekisevinga okumukuumirawa mu busobozi buli bwe njogeddeko nga tuvudde awo tugenda kuba tutambula mu makampunies agatwala abaana kino nkisaba n'obuwombeefu buli kampuni yonna etwala abantu ebweru please contactinga ku namba yange 0704 511656 tuyina package ennungi n'experience ya 5 years n'experience ey'abannayuganda be tumaze nabo mu 5 years gye tusobola okuba nga twogera n'abaana abo bagenda okusobola okubeera nga beekuuma nga basobola ate nga bali mu busobozi so bambi tugenda kukwatagana bulungi nnyo neyuwera okubeera nga tusomesa munnayuganda alina obusobozi omukuumira mu busobozi nga takka wabula nga yeesigala ayambuka oba omukuumiramu ekyo contract gyasayininga ey'emyaka 2 akomewo bulungi akozese sente ze mu ngeri ey'enjawulo ekintu ekya kino tetukikola lwa nsonga nti oinvesting mu Mines Ice Company no bw'onoosigala n'obusobozi eggwanga Uganda ligenda sigala n'ekitiibwa bw'onoosigaza nga obusobozi bwe busse tugenda kuweebuuka nga bw'owulira ffe kitulumanya aba Mines Ice okeera ku makya ne bagamba nti omwana yafiiridde bweru w'eggwanga Uganda kitegeeza abaana beetwala tuba tetulina busobozi nga bannayuganda baprotectinga fe obwo obusobozi buli mu Mines Ice Company nga tweyambisa experience nti eri tumanyiyo kibuga ku kibuga tweyambisa networks ze tulina mu bibuga ebyo ebyenjawulo ne tusobola okuba nga tukuliyetinga nti bw'oba olina obusobozi obugenda mu ggwanga okukola twagala okukuumira mu busobozi obwo paka ku lunaku lw'onodda e Uganda yenkola gye tutaddewo okubeera nga abantu abo bajja kubeera safe. Okay, byonna tubiwulidde naye waliwo obuzibu ate ddala obukwata ku baganda baffe abali mu nsi z'ebweru eyo nga bw'obwogeddeko nti omwana akola ssente ye n'agisindikira muzadde we oba muganda we amugwireyo akapoloti oba amuzimbireko naye nga kanamugamba nti ennyumba etuuse kolopuleeti bagikomeredde n'atalaga yadde ekifaananyi naye agenda okudda wano nga amazeyo emyaka nga 2 oba 5 nga yabbibwa ensonga mu gyotunuddemu ekyo kimenyewo si kubbibwa communication yebula mulimu abakomyewo wano nga badde tafuna communication naye ng'ennyumba weeri nankubadde abadde tagira bakomi bifaananyi waliwo adda wano nga abadde tafuna nti sente bazijjayo mu banka kuba abazadde abamu bw'omusindikira sente n'amala ozijjayo takuwa information nti owaayi zaavuddeyo omutima ne gukutundugga tutaddewo communication bw'ojja mu Mines Ice Company ng'okola bweru wa ggwanga ne bw'oba toli investor ng'oli mu sekita yaffe eya Help Contact in UAE n'otugamba nti banaye njagala wuliza mama wange tumukubira butereevu wano ne tuconnectinga naawe oba ku WhatsApp oba ku Messenger oba a call ne tukuba bukubi ne mwogerezeganya nga ffe tuconnectinze gwe ne mukaddewo by'obadde oyagala omugamba n'obimutuusaako okusinga ffe bikola ki okubimutuusaako eyo sekita nungi nnyo era abasinga bali bweru w'eggwanga please mututuukirire mama otalina network naye bwe ayina essimu ye MTN Airtel tukuba ne tusobola ffe omufuna abali ku ground mukozese ofiisi zaffe zino zigenda kubanga zibayamba bulungi ku sekita
ey'okuyambibwa mubamu abafuna mu misunderstanding sente ne zibulamu sagala kiteekawo nti okubbibwa wabula okukuuma sente gwali ebweru w'eggwanga oteekeddwa okubanga osindisa information nga bw'osindika sente sindika ne sente bye ziyinza okukola naye tusindika busindisi sente bano olw'okubanga sente mulabe okutereka mu nnyumba kati ye n'ayiya kyayinza ozikozesa olumu ne kitalaka bulungi bwe tuswaza bakadde baffe nti olumu batubbye naye tekiba kituufu nga bw'olina amaanyi tugambyeko nti twagala okukuumira munnayuganda ayina obusobozi obumukuumira mu busobozi bw'oba toyina ideas zisobola kukozesa sente z'oyina naye ng'olina amaanyi agakola omulimu please contact Minds Eyes Company tugenda kubanga tukuyambako okubeera ng'otubuulira kiki kyewandiyagadde okukola ne tukuwa emisomo emituufu egy'ekyo ne tukola investigation ne tuzikuwa n'ofuna okusalawo okubeera ng'okomawo ng'olina ky'oyimiriramu sekita esembayo y'ey'eby'ettaka abaana abasinga musindise sente ez'ettaka olumu ne mugula empewo olumu ne mubeera nti mufunyewo misunderstanding kyewasuubira si kyekikola ki si kyekiri tuyina gye tuyita Midland Services Minds Eyes Company Land Services eyo egenda kuyambako wakati waffe n'enkuba kyeyo afune obwannannyini ku ttaka tusobole okubeera nga tukolagana okusobola okututumula ebyobulimi n'ebyobulunzi n'ebyobusuubuzi mu ggwanga lyaffe eyo nno sekita nnungi nnyo era yiika twateekawo dda era tulina ne ba business partner abagulamu so far tulina ba business partner 50 agali mu Midland Service nga beetegefu osasula yiika ku million 5 yiika ku million 10 ng'eriko ekyapa mu miles 20 ova mu kibuga okudda mu kyalo miles 20 ng'ovudde mu kibuga yiika yaffe aba Midland Service tugitundira ku million 10 nga n'ekyapa kyo kikuli mu ngalo buli kimu nga kiwedde ng'awo tuvuddewo afuyiika gye tuddamu okudiiringako bwe tukkako wansi ku million 5 era nayo ng'ovudde mu kibuga miles 2 era nga afuyiika ejja kubeera ku million 5 so tukubiriza buli nkuba kyewena weeyambise sekita ya Minds Eyes Company eyitibwa Midland Services eyina ne risiiti zaayo nsaba director wange azitulageko katini risiiti ng'eri separate ku Midland Service nga bw'osasula sente already tukolera risiiti ne tugikusindikira n'otuma mukadde onajja n'agipiikinga then bwe tutuuka okubeera nga tufunye awantu awalungi ne tukubira ggwe ne tugamba twafunyewo n'osindika mukaddewo najja n'asobola okubeera ng'alambulawo naye n'akuwa ku information bw'otuwa permission nti musasulaawo twagalawo era ne tusobola okubeera nga tukola ki nga tukuwa awantu awo w'osobodde okubeera ng'ogula information tugikuuma nga eri between us and you n'abo bokka abali mu Midland Service kubanga abali ebweru w'eggwanga tuyina platform eya Midland Service ng'ekwatagana ku byattaka bokka ababaako byattaka ne ba directors aba Minds Eyes Company so Garucha kuwawo nyine ku Midland Service mukola kachitunda mpola abachi sasula ko bachapata tukikola kubanga bobo geno nonye taka tolinoonya lumu tetuyina nti twagagula fe tugambye tukola pa Uganda oyo atunda ne tumusinkana so kati gwe boba weetaaga fe gugwe mukisa gwe tukozesa ne tusobola okukola ki okubeera nga tukuwa naye ati service nga bwe kiri nti Midland Services kitegeeza ne bwe tugamba anze njagalawo olusuku ng'otukola accountability nga tugamba olusuku lw'okuggwa mu myezi 2 lugenda bba lwetaagisa sente bweziti ng'oziweereza nga tuoperatinga nga tukuwa ebifaananyi byo abakadde bo nga bajja nga balambula olusuku lwo ojja kuva ebweru nga nettooka okola ki olya ennyumba nti njagala zimbawo kisenge kimu nga tukola accountability ne baccountanti baffe awamu n'abakola ku by'okuzimba be tulina era mu sekita yaffe ya Midland Service kubanga ziri service era nayo nga batubalira nga tukuweereza nti muna ennyumba gyoyagala pulaani yayo yeeyo era yeetaaga sente west na buli kimu bwe kiti nga tuyiwa omusenyu nga tukuwa nti emmotoka 5 ze ziyiika nga tugula ebisigadde era nawo nga tusobola okukolera ennyumbayo bulungi nga bw'okola ki bw'oyagala nga tumaze ekyo oyinza okugamba nze ettaka lino ndiguze naye Midland Service munoonyezeewo ekintu ekikolebwawo ng'afunamu sente era eyo sekita era tutuukiriziganya kunzikaliganyawo nga tugenda mu partnership agreement eri gye nayogeddeko nga tukkiriziganya nti mu myaka 3
nze nve bweru w'eggwanga nkomewo njagala nga buli mwaka munsasula akasente bwe kati nga mwe mukolera ku ttaka lyange era nakyo ng'abantu bwe bajja nga bapiikinga empapula zo ku ofiisi yaffe ng'obeera bulungi obeera contented mu buli kimu naye mbakuutira mubeere ne ba next of kin tujja kuyambibwa nnyo okukola emirimu gyaffe kobeere ng'oli investor waffe nga tumanyi ku muntu we Uganda kubanga tutambulira mu nnyonyi ennyonyi esobola okugwa n'osaanawo kwegamba Katonda yategeka ebintu ebyenjawulo mu bulamu bwaffe ffe tetumanyi kiri mu future plan but we plan a future plan naye okupulaninga tekitegeeza nti oli contented mu ekyo ky'opulaninze nti kijja tuukirira kati gwe wenawe naagula ettaka naffe akolagana naffe beera ne next of kin gw'otuwaako eno ffe tujja fuba okulaba nti tumutereeza mu line asobole owuliriza ebigambo byo nga tuyita mu advice tuyita mu communication tuyita mu kuwuliriza ky'oyagala kye tumugamba client waffe yatugambye ayagala kino awo we tuli era nsaba Mukama Katonda atuwa omukisa mu Meek Land Services. Neyanziza sebo neyanze. Toyanziza sharing akatambi kano woma kamera nga bwejjo tubadde tusinzidde side zeno matugga wesa matugga novuga mayiro nga 20. Nedda sebo. Bw'oba ova mu kibuga Kampala linnya emmotoka ogigambye ngenda ku 21. 21 bw'ovaamu lyekkuba eryambuka waggulu mu barracks yaffe y'eggwanga ekkuba erikirira erigenda ku Ndejje University. Okuli akapande ka Ndejje University. Era bojja ojja sanga kapande ku kkubo Mines Ice Company. Yes, Mario 2. Okuva mu kibuga mayiro 23 okutuuka wano we tuli. Okay, ndowooza ensonga zuwulidde tujja banga buli mwezi ate siko tugenda kufubanga nnyo kubanga buli mwezi tujja kubalambulako nga batuzibula ku maaso. Nonno nze ebyokuyiga wamu n'ebyokuganyulwa wamu n'okukola ennyo okuzibuka amaaso kwenfiira SB4 MEDIA tugusa ensonga